eri mwenna abalayidde ku bwa minisita naddala Nammeere ne kitaawo ne mwami wo mwakola effujjo ku bannansi ba Uganda. Nammeere gwe ne taatawo nga mweyambisa regime, nga mweyambisa akakiiko k'ebyokulonda, nga mweyambisa poliisi n'amagye ne munyaga obuwanguzi bwa bannamasaka, ne mukola effujjo ku bannamasaka. Bannamasaka bangi baasibibwa, bannamasaka bangi bayita mu kusoomoozebwa mu kalulu, bannamasaka bangi baafiira mu kalulu, bannamasaka bangi baakwatibwa mu kalulu. Nammeere olunaku olwajjo ng'olayira ku bwa minisita wabadde olinnye ku maziga g'abantu, wabadde olinnye ku musaayi gw'abantu, wabadde olinnye ku kubonabona kw'abantu, wabadde olinnye ku buwanguzi bwa bannamasaka. Naye mbakakasa Nammeere ne kitaawo Ssempijja ebbanga lyonna abadde mu gavumenti, kaakano yakwasiza ggwe muwala we. Naye mbakakasa Nammeere ne gavumenti yo ne kitaawo ne mwami wo n'abo baabayambako mwajooga bannansi, mwajooga abantu b'e Masaka, ne mujooga ne Katonda. Naye mumanye Mukama talya mandaazi, Mukama teyeerabira. Era olunaku lugenda kukya Nammeere, Katonda abalaga obuyinza bwe. Naye nsaasira abaana abo abato, abaana abo abato bwe mwabadde nabo, mukakasa abaana bammwe abo ebiseera byammwe, ebiseera byabwe by'omu maaso bitangaavu, nga muli ku musaayi gw'abantu, muli ku maziga g'abantu, mwanyaga obuwanguzi bwa bannamasaka, gwe ne kitaawo, nga mweyambisa regime, mweyambisa emmundu, mweyambisa ssente ez'omuwi w'omusolo. Nammeere leero enkya ne gavumenti yo mwanyaga akalulu k'abannamasaka, gavumenti yo yanyaga akalulu k'abannayuganda. Mbakakasa leero enkya buli lunaku buli kaseera Nammeere ne banno tubabanja. Mwanyaga akalulu, mwakumpanya akalulu, mwatulugunya abantu. Bannayuganda bangi baasibibwa, bannayuganda bangi baafa, bannayuganda bangi bali mu kubonaabona. Mwe muli ku ssanyu, muli mu ssanyu, naye mukimanye olunaku lugenda kukya, Katonda abalage obuyinza bwe. Naye abaana abato abo bensaasira abaana bo Nammeere, nsaasira abaana bammwe mmwe abali mu buyinza, nsaasira abaana bammwe mmwe abanyaga obuwanguzi bwaffe, nsaasira abaana bammwe mmwe abanyigiriza bannayuganda, nsaasira mmwe abaana bammwe mwabawamba abaana ba Uganda, nsaasira mmwe abeerayiza ku bwa minisita, abeerayiza ku bubaka bwa palamenti nga mwanyaga akalulu. Mwazanyira ku bannayuganda, mwajooga bannayuganda, naye ne mujooga ne Katonda. Mukama talya mandaazi. Simon Byabakama tukubanja leero oba enkya munnayuganda tubanja Simon Byabakama. Nammeere temulifuna ssanyu, temulifuna mirembe, tetulibaleka, tetulisirika, tujja babanja. Simon Byabakama tubabanja. Nze kasita wa Bobby maze okutuuka ntunda mifaliso ku Sekaziga House, nkubira ku simu nkuweereze oda yo kaakano mu kaseera kano kennyini. Essimu eri 075 45 31 38 075 45 31 38. Nkubirako pereza message nkuweereze omufaliso go. Nze kasita wa Bobby Simon Byabakama tukubanja. Nammeere ne gavumenti yo temulifuna mirembe, tetulibaleka, tetulisirika okutuusa nga tubawangudde. Mwena mumanyi ngeri ki Justin Nammeere bwe yatuukamu okufuuka MP, nga omukyala Rose Naruwa ye yali awangudde, n'akozesa olukujjukujju Nammeere. Abantu bangi be baagoba ng'abagobesa mu offices, era nga yenoonyeza ebibye paka okutuuka we yakola ki, we baamulangirira. Ndowooza byonna byonna mwabiraba teri kipya. Nona abagambye nti temulifuna mirembe. Abagasse ne taata we ate n'abantu banyiivu abo bannamasaka. Omulala wuno naye alina obubaka wa Justin Nammeere.
etuuke ew'omubaka Nammeere Justin Nsubuga. Ndi mulonzi wa Nnyendo Mukungwe Masaka City. Naye Honorable Nammeere Kendeze Bigambo. Wava mu wa foot soldier kati oli mubaka. Atwala site namba. Site erina ebizibu bingi. Tulina ebizibu bingi. Olina okulowooleza abantu bangi. Va mu wa foot soldier wafuuka minisita kati. Ffe tulina ebizibu. Honorable Mpuuga we yava ne Honorable Abendi Bwanika we yava gw'oliwo. Gwe tusuubira okutandikira ku bizibu bya Masaka City ebigitawaanya. Kati va mu buli muntu akutaddemu kamera omuddamu. Tandika okulowooleza ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Ffe ng'aba Nnyendo Mukungwe tulina oluguudo okuva e Kaddugala ogenda e Ruvule. Enkuba bw'etonnya tetukyasala. Ebyo bye twetaaga kati oteeke mu pulogulaamu y'okutandika okukolera abantu ba Nnyendo Mukungwe ne Kimaanya Kabonera. So si byakudda mu kuyomba kulwanagana na bano mu bwa foot soldier president yabukujjamu. Kendeze ebigambo. Bannamasaka bamanye nti baali bafiirwa kinene nnyo nga tebakulonze. Kati okuva lo wajja oba wajja otya gw'oliwo. Masaka City gwe gwetunuulidde. Bigambo bibe bitono. Awo nga tuvuddeyo abantu b'e Masaka basindikidde Justin Nammeere obubaka bwebwo ndowooza mubuwulidde. Naye nga byonna bigenda mu maaso Sydney Gongodyo omuzannyi wa rugby oba abadde muzannyi wa rugby ge bakakanyeko wane Bukoto munnange musajja wattu ne bamukuba ejamutiddewo azikiddwa eri ewaabwe Budaddiri. Naye sofa poliisi yabadde yatugambyeko nti yakakwata abantu 8 naye ku bantu 8 abo kubadde kubulako omuntu nga buli omu gwagamba nti oyo kyada kitubadde tukyaliawo this evening naye akwatiddwa. Omukulu Obed oba Bwisa akwatiddwa. Ono nga ye mwami yali mu t-shirt eya yero era yalina oguggo ogunene nnyo. Kigambibwa nti waliwo pickup yali etwala enku kakati pickup eyo bwe yayimirira ye omukulu ono n'agenda n'ajjako oguti ogwo ogunene gwe yakozesa okuba Sydney era ye yatta Sydney ono omusajja gw'olaba oyo. Naye w'otunuulira engalo ze poliisi egezezaako okulaga omusajja ono si gwe mulundi ogusoose okutta. Ayinza okuba nga abadde yeerimbikamu bwerimbikamu bwa bodaboda naye nga bantu abatogomya abantu n'ababodaboda bannaabwe. Ojja kulaba engalo ndowooza awaawo mu kifaananyi poliisi egezezaako okubanga ezuuminga zino nakozi. Naye Mukama mulungi nti akwatiddwa agenda abitebye. Tebasobola kukola mob justice ku Okero eyatta abaana ensinga eraba naye omusajja n'okwata oguti. Ate nno yali ayogera omusajja ono nga tayagala kuwuliriza nga bambi Sydney agezaako okwewozaako naye ono ng'awoogana kwegamba nga takkiriza na mwana mulenzi kwewozaako. Bannange Mukama mulungi nti omusajja ono akwatiddwa era buli omu gw'abadde agamba nti mumunoonye naye kyaddaaki akwatiddwa. Naye nga byonna bigenda mu maaso abantu beeyongedde okuba nga banyolwa n'okwenyamirwa ku bintu ddala ebigenda mu maaso mpolampola ne ku nsonga eya Sydney. Nga tuvuddewo omwana agambye nti abasajja bano bali siriasi. Basajja ki bayogerako bano bakayanira obwa minisita ba Frank Gashumba ba Dr. Lawrence Muganga twala tugende gurupu eyo. Agambye nti bali siriasi era agambye nti oba wawuliriza program gye yabaddeko osobola okukkiriza kyakugamba. Abasajja nno bano bali siriasi. Mpuliriza emboozi ya Frank Gashumba ng'ali ku CBS ebigambo byayogedde. Omanyi kasita olaba abantu nga media zibasoosowaza abeera ku buli TV abeera ku buli radio na buli wamu wonna ate bamanyi okulwana nesooka olaba akatambi kano katono n'oluvannyuma tweyongereyo. Njagala owulirize Kagame ye pulezidenti wa Rwanda yagamba bw'ati wuliriza tambuza video gigabanye etuuke ku buli Munnayuganda. Njagala mutegere Frank Gashumba yani wuliriza ono ye Kagame pulezidenti wa Rwanda yagamba bw'ati. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees.
mumuwulidde agambye nti M23 bakomanda baayo basibuka mu Uganda, nti bakomanda abo beebo ba refugees abali mu Uganda, nga sinajja kaba refugee. Sooka owulirize, nabagamba teri muntu alina busobozi bugamba nti mmwe bwe mugaana kino nja baleetera amagye nga si komanda. Nkiddemu, teri muntu asobola yimirawo nagamba nti kino bwe kigaana ngenda kubaleetera amagye nga talina command, nga si komanda mu magye. Komanda yasobola okomandinga amagye okujja ne gakola ekintu. Kati wuliriza, nkiddamu eno video nagiba waluli njibaddamu ogusembayo. Ono ye Frank Gashumba. Beyond the constitutional court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. Ngali ku CBS, Frank Gashumba ategeezezza nti musajja Lawrence Mugango bwe yagenda mu kakiiko ka parliament, newankubadde tewalina kubeerayo kamera, bano buli kyali kigenda maaso bali bakiraba era nga bakitegeera live. Era ne yeewana n'agamba nti lino eggwanga tosobola kukola bintu biri nomo mu ggwanga eriri abunomo, nti ate nekiraba mulina omanya nti eggwanga lino balisensera buli wamu. Ebibadde bya Frank Gashumba era eyo gundi nja giteekayo waneeno likodi nja giteekayo ku page yange eno. Nolwekyo mwabakyalowooza nti bino ebintu byakusaaga, bano abasajja nowe mulaba balwana okufiirawo singa bamala ne eggwanga already balikwata dda, ne batandika okutwala ministry ez'amaanyi bwe zityo, kyo kitegeeza nti Munnayuganda ojja genda okuzuukuka ng'abantu abawambye eggwanga lino temubamanyi na kubamanya. So Bannayuganda, ebintu bino byapeninga mulaba ate mutunula ate musirise. Abasajja bavaayo bulambalamba ne bayogera ebigambo. Bwe mutakola ku nsonga z'Abanyarwanda mwetegekere mu 23. Nabagamba teri asobola kwogera kigambo ekyo nga tebakumanyi ne batakulyawo. Taliyo. Paulo Kagame yakyeyayogerera mu kavidiyo ako ke mulabye nti M23 bebo ba refugee abagenda mu Uganda era be bali mu M23. Kyo kitegeeza nti abasajja bano bonna be mulaba boogera ebigambo ne babiwaako n'obujulizi be bannannyini kintu ekyo. Byonna bigenda mu maaso, n'onayongerezaako n'agamba nti bannange yali yeewunya nnyo lwaki Muganga akaabira ekifo ky'obwa minisita. Agambye olukwaluguddemu ko ffenaffe ne tugamba leka lutuviire ku ntono. Breaking news. Omusajja oyo Lawrence Muganga twebuuza ng'akola kufiirawo. Kiki ensonga ki eguli emabega? Ensonga zizuuse, ensonga zitegerekese. Omusajja oyo okweziribanga okufiirawo kwekola obusolosolo, ekifo ekyo ekya internal affair kyali calculated bulungi nnyo, kyali kibale nga kipange. Abasajja bano babadde balina endowooza yaabwe n'obulabe bagala okukola ku ggwanga Uganda nga bayitidde mu internal affair. Bano abasajja ba M23 bennyini original babadde bagala kuba Uganda awabi na bana Uganda. Bano abasajja Banyarwanda abayina ekkonda ku Uganda. Tetumanyi oba Uganda yabadira ki oba yabakola ki, naye wulira kino kye babaze Katonda waffe ateebaka abadde wamu naffe kifudde togge. Abasajja bano badde bagala kuyigira mu internal affair bakyuse eggwanga ly'Abanyarwanda bulungi nnyo. Jukira bo bayita kitu kyabwe tibo bavandimwe era basoka ne baluma wa Museveni bamunyonyola ensonga zaabwe nga tebanalonda bwa minisita. Kati Museveni n'abawa ebyoya by'enswa. Omanyi Museveni akuweesa ebiri bw'ati guno gukuwa guno gukima. Kumbe Museveni abalaba
kakati paka watuse ku nkomekerero wategeredde abantu bano kiki babala bakyuse eggwanga ly'Abanyarwanda bafule buvandimwe nti bo bavandimwe ebibi babadde bakoze mu nsi yonna babulire mu bavandimwe basigale nga banonya Abanyarwanda abakola ebibi bagasumba abo nga tebalabikako jukira okola ebikyamu byonna naye bisigalayo ono likodi kati zibano likodi zaabwe badde baga bazikyuse baziddaabulule nga bulukira mu bavandimwe era badde bakyusa byonna empapula zaabwe buli kimu identity zonna bazikyuse bafuka bavandimwe Mwami Museveni ng'alaba bw'ati Museveni agambye buli munyarwanda yenna gwe yalonda buli munyarwanda gwe yalonda yenna namuwa minisita aleete empapula ze zonna ezimwogerako essaawa enfu ebaako essaawa zebala entuufu n'eddakiika entuufu olwaleero Mwami Museveni abaze essaawa entuufu at least nalaba obulabe obwandibadde mu kino ekintu ku Bannayuganda oligino bana abantu mubeesibamu bano abantu mmwe bano abantu mubeesibamu naye bantu si batuufu si balungi bano abantu ba M23 bennyini tulaba akasajja kakola kufiirawo kagenze ku malaalo kaguza malaalo g'abantu mbubuko kazaalibwa eyo tulaba biki kekola buli solosolo bogera ebigambo susuze mu mawanga biki kumbe bagala kyusa eggwanga ly'Abanyarwanda jukira babadde balina power nga babadde kya internal affair nga balina obuyinza gwe lwaki kino ekintu oba minisita lwaki oba minisita buno bwe bakayanira lwaki bwali calculated nnyo muwabuuze bano abantu oyo muganga bamuwa wa minisita obulala asobola butwala posisoni muganga gyabaddemu ebadde eri ku level ya minisita naye lwaki eyo minisita eyo ya internal affairs badde bagyetaaga nnyo lwaki kale bamuwa minisita obulala si internal affairs tulabe obanaddamu kawo buzigaziga obwekirogoobo mwe bantu mubona abantu si balungi vuddewo olunaku olwaleero ebadde Heroes Day era ng'abantu bangi bavuddeyo kubanga baselebratinga ba heroes baabwe naye ono yavuddeyo n'amanya g'abantu ng'agamba nti be ba heroes be era ng'asookedde ddala ye president w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abalala awo ne baddako olunaku lwaleero olunaku lw'abazira era nze ngenda kusomera abazira bange olunaku lwaleero omusajja asooka bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja yali omugagga ng'ali mu mirembe alina buli kimu nga ne bw'afuluma bufulumi mu nju batandikirawo okuba nduulu n'asalawo ne yeeteeka ku mu mbeera ez'okwebonyaabonya okulaba nga n'abalala batereera oba obulamu butereera okulaba nga oba n'eggwanga litereera afubye nnyo okugatta eggwanga Uganda okulijja mu kwesosola afubye nnyo okugatta eggwanga Uganda okulimanyisa biki ebigenda mu maaso ebituufu afubye nnyo okulaba nga eggwanga Uganda liva mu mikono gy'abamusibira mu bbwa ya Robert Kyagulanyi Ssentamu oli muzira wange His Excellency President wange omusajja omulala bamuyita Daniel Muliika bw'omutunuulira onyeenya n'omutwe n'ogamba wakyaliyo ku basajja abakulu abagezi ndowooza nze nina endowooza nti Museveni abakulu abagezi bonna yali yabatta abakyasimattuse beebo ba Daniel Muliika akimanyi batta akimanyi nti bali abasajja basobola okuteeka mu kkomera nga bakutaddeko ebisangosango naye n'asigala ng'ali voko ng'ayogera
mukusooka nze saasooka muwa nnyo budde newankubadde nali mulaba naye omusajja ali voko mu mbeera yonna nga bw'ogiraba n'engeri Museveni gy'atugumbula abanga agamba oba banzite nze mbyogedde oli muzira wange Daniel Muliika oli muzira wange in fact nze nkwegomba negomba okubeera omusajja omukadde nga Daniel Muliika Katonda bw'ali nnyamba n'enkaddiwa negomba okubeera mu karakita yoyo omusajja wallahi oli wakabi nnyo Daniel Muliika ow'ekitiibwa agogo ge mazima yes mu mbeera eriwo ne Museveni engeri gy'akolamu ebintu erabibwa ku ntegeerayo okimanyi nti byoyogera byakusuula mu buzibu oba bisobola okusuula mu buzibu naye era n'osigala ng'ogamba nze kantuukirize obukadde bwange nga mbukozeemu ekintu ekituufu ensi ngenda gireka ntya baligamba twakolawo ki nja kuwa respect Daniel Muliika mpozi n'omusajja bamuyita Alex Mukulu omusajja oyo bambi ntera omuwulira nga bambi kwegamba tebafaanana balala era okutandika okuba mentioninga mu ggwanga Uganda batono sibamanyi bonna abaliyo naye at least bemmanyiiko abo abasajja nja kubawa respect omuzira wange omulala tulwanye entalo wano ku internet tubadde n'abaana mu Didi Tomoni abamu baavaako ne batukyukira ne batandika kutukuba ne batandika kutuvuma ne batuteekako malisi naye omusajja gwe bayita Mosquito Simoloviru nze oli muzira wange agogo ge mazima afulandani owulira opaleta nga tuyise mu mbazzi ate ng'olugendo lukyali luwanvu respect momo momo nga tuvudde wala bannange momo respect mpozi waliwo omusajja gwe bayita Davido omanye omuntu ayimirira naga nti baganda bange mulaba nti embeera yonna eriwo at least mujjanga ne tuginyumyamu ne tugisalira amagezi omusajja gwe mwana maaso gaagano gaatereera maaso balamu bulungi oli wakabi nnyo ttaano ge mazima Zadi waliwo abasajja waliwo banaye nja kulekayo abantu Madamu Joani Latifa Tifa Kadiru bwe twayimiriranga ne tugamba banaye tusondera olutalo n'engeri gye mwateekamu amaanyi n'akatono konna ke muyina Ashalazani Aleni Samuel Gibson bannange mwenna ne gwe neerabidde bambi nze ndi bwerabize mangu bandi awo nenga nono muleseeyo mpozi mbadde njogera ku kooki waliwo abadde ankubidde kooki musajja kooki Fulawa Fulawa bannaye mwenna mwebale mwenna abali mu ango zonna ne be neerabidde mwenna mujja kunsonyiwa bangi nkimanyi bangi bali kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tukakuwera nja kubanga nga kutuusa koona wonna wosinzidde nkugamba bugambe nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyetaaga okubanga omanya ojja kubanga okifuna